Tembe temukizanyisa naye mbakakasa nti NRM erina byonna byetaagisa okukuuma eddembe lyammwe era mu lunaku lw'okulonda mwenna mugende mulonde tewaliwo agenda kubatiisa anaagezaako agenda kwejusa erikwenda kufa egireeta erikwenda kufa egireeta tebamanyi lunyankole bano waliwo abamanyi ente enateera okufa ekomba ku mbazi omunyankole bagira erikwenda kufa erigatse empango n'olwekyo eddembe tugenda kulinyweza ate byonna ebikoleddwa bikoleddwa ku lw'eddembe. Nkwaniriza nate kwe mukwano gwaffe atugoberera updates. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ate nga yakwatidde ekibiina ekya NRM bendera mu kalulu kano akajja ak'omwaka gw'2026. His Excellency yagenze maaso n'okubanga nate alabula bannayuganda naddala abo abatiisatiisa abalonzi. Pulezidenti Museveni yavuddeyo n'agamba nti tewabaawo omuntu yenna atiisatiisa okubanga abalemesa okugenda okulonda ku lunaku lw'okulonda abakulembeze baabwe. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'agamba nti omuntu yenna agezaako okukikola ajja kubanga afuna ekibonerezo. Pulezidenti Museveni bino abyogedde oluvannyuma lw'okubanga presidential candidate ow'ekibiina ekya NUP Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'asaba bannayuganda okubanga beekalakaasa ku kalulu akajja ak'omwaka gw'2026. Era omukulu yavaayo n'agamba nti tebajja kubanga bakkiriza obulimba n'obuyaaye obwa Pulezidenti Museveni awamu ne regimu yonna eya NRM. Kakati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero ng'abadde mu bitundu bya Greater Masaka yavuddeyo n'asaba abalonzi ku lunaku lw'okulonda bagende bamulonde. Era omukulu yavuddeyo n'agamba nti omuntu yenna agezaako okubanga atiisatiisa bannayuganda ng'abagaana okulonda ajja kubanga afuna ekibonerezo. Mu updates, ebimotoka ebya poliisi birabiddwako nga biri ku nguudo z'ettaka nga bisobeddwa nga bino bibadde stuck. Ebimotoka bino kigambibwa nti bibadde byeyongerayo okulaba nga nate biddamu okuba nga biremesa Kyagulanyi Ssentamu mu campaigns ze awamu n'okubanga nate bimutaataaganya nga bulijjo ng'olunaku olw'eggulo bwe Kyagulanyi Ssentamu yafunye okutaataaganyizibwa mu campaigns ze. Omukulu bwe yabadde nga akomawo era yasisinkanya road blocks ez'aba poliisi naddala ebimotoka bino ebya poliisi bino ebyetika tiya gaasi ebize birabibwako nga bikuba tiya gaasi mu bantu naddala abo abawagira presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu abaagala okuba nga bamuwerekerako. Kakati ebimotoka bino birabiddwako nga biri stuck nga tebisobola kubanga bitambula ku nguudo zennyini ez'ettaka ate ze baagala presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu akozese ng'atambula. Mu updates coming in, kigambibwa nti waliwo ba party members ab'ekibiina ekya NUP abagenze maaso n'okubanga batunda tickets zaabwe. Kigambibwa nti bano bawaayo tickets zaabwe ku bwereere. Bano kigambibwa nti abakulu mu kibiina ekya NRM oba abo bonna abaagala okubanga bayingira parliament nga baagala okubanga bawangula akalulu akajja ak'omwaka gw'2026. Kigambibwa nti bannakibiina kya NUP abamu bagenze maaso n'okubanga batunda tickets zaabwe. Kakati omukyalo ono yavuddeyo ne yeegaana eby'okutunda party ticket n'agamba nti ye tasobola kulya mu nsi ye olukwe, tasobola kulya mu kibiina kye ekya NUP olukwe mu ngeri ey'okubanga atunda tiketi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati ye avuddeyo n'ayongera okubanga akakasa ekibiina
nti ye talitunda tiketi ye. N'omukulu Joel Ssenyonyi naye mu bukambwe obungi yabadde munyiivu eri abo abatunda tiketi z'ekibiina abaweebwa tiketi abayita mu kakungunta ak'ekibiina ne baba nga baweebwa tiketi okuba nga bavuganya abali mu bibiina ebirala naddala ekibiina ekya NRM ekimaze emyaka 4 mu buyinza. Kakati omukulu Joel Ssenyonyi yavuddeyo mu bukambwe obungi n'alaga nti si musanyufu nnyo eri abo abatunda tiketi ez'ekibiina. Era omukulu yavuddeyo mu katambi n'alaga nti si musanyufu yadde n'akamu. Era omukulu yavuddeyo n'asaba abo bonna abawagira ekibiina ekya NUP okusigala ku mulamwa awamu n'okuba nga bakitegeera nti baagala okuba nga bajjako dictator Yoweri Kaguta Museveni era nga bayise mu kalulu akajja ak'omwaka gw'2026. No update. So the regime, because it has nothing to offer to the people after 40 years, you don't have a new story to tell the people. That what? That you're going to fix roads, that you're going to fix healthcare, education, joblessness and so on, that you're going to fix these things when you have failed to do them after 40 years. So all they have got to do is to reach out to now our candidates out there who are pushing the message of change, to intimidate them, to compromise them, and that's what is happening severally. But we are glad there are those who have said, no, we have read into this, we shall stay the course. Because even when you intimidate or compromise a particular candidate, the issues in the area remain. Water doesn't suddenly come. The roads don't get suddenly fixed. Electricity, healthcare, and all these, service provision issues, they don't get fixed. And so I want to call on the people in those areas. Yes, some of our candidates have been intimidated. They reach out to their families, intimidate them. Others, they compromise them. But even when that happens, the citizens, you stay the course, because the issues of concern to you, they don't go away just because one candidate has been compromised. Coming in, NRM erabiddwako egaba ssente abawagizi b'ekibiina ekya NRM olunaku olwaleero balabiddwako nga bali mu t-shirts eza yero eziriko ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni. Era bano balabiddwako nga bali mugenda maaso n'okuba nga bafuna akasente eri abo abeesimbyewo bano babadde n'omusimbi mu ngalo. Era bano balabiseeko nga bagenda maaso n'okuba nga bagaba akasente kano eri abawagizi ekikolwa ekikyamu eky'okugula akalulu oba okugula abalonzi okulaba nga balonda oyo gwe baagala balonde olw'akasente. Kakati abavubuka bano balabiddwako nga bali mu t-shirts nga bagenda maaso n'okuba nga baweebwa akasente naddala nti twetegekera akalulu akajja ak'omwaka gw'2026. Competition ekyali y'amaanyi eri abo abeesimbyewo nga bangi bali mugenda maaso n'okukampeyiniga, abalala bagenda maaso n'okuba nga bagulirira akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga bagoba ba opponents baabwe, ate abalala nabo bali mugenda maaso n'okuba nga bagula abalonzi okulaba nga nti 2026 babalabiranga ddala. Stay tuned.